عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون. Sebo mkanange meya we Machindye ne meya wa Central, sebo imamu ne bamashehe mwenna, sebo mukadde waffe taata wa Quraish n'abaana bamulekwa, famire ya Bukedde ne Vision Group yonna, abooluganda mwenna n'ab'emikwano. Embeera si nnyangu, amawulire bwe gatuuseeko gabadde ga kikangabwa. Okufa kwa Quraish kwatuleese nga tulina ebibuuzo bingi, kubanga embeera eyabaddewo ey'ekibwatukira nga tewaliwo nagamba nti wuno bamuddusiza mu ddwaliro oba kino ki, oba accident oba ki, tulina okweraliikirira. Kituufu Allah yagera, naye tulina okweraliikirira nti embeera eno yabadde ddala nti yakyejjire, yakibwatukira, kiki ekyaguddewo. Kadde waffe muganda waffe Luko Wesigire naye yakyogeddeko wano, bingi ebibuuzo bye mulina okutunnyonnyola awo, yadde tukkiriza nti Allah yagera, omuntu teyeefiira. Yagala okusaasira nnyo taata, kitalo nnyo, kuziika omutabani si kyangu kukkiriza, manyi akaseera koyitamu. Tusaba Allah akugumye. Ffenna tuli bazadde, naye okukwata omwana wo n'omuziika eyali kuziise kintu kinene nnyo, oli ku kigezo ky'amaanyi. Tukusabira Allah kuwa obuvumu n'obusobozi osobola okukuza amabujje gano, kubanga akulekedde abazzukulu abato bwe bati abeetaaga okulabirira, abeetaaga okusomesa, abeetaaga buli kimu kyonna. Katusabe Allah akusobozese obafuula b'obuvunaanyizibwa mu nsi eno nga bwe walera Quraish n'omufuula kyabadde. Ate tukwebaza omukuza obulungi n'afuuka omuntu ow'omugaso. Tuli wano olw'ebirungi Quraish byakoledde eggwanga, era nga tusaba Allah mutuweerejjana ku ebyo byonna byakoze. Njagala okubategeeza kino, ebiti bibiri nze byentunuuliramu obuweereza bwe bubadde. Babagambye abadde muyimbi, naye abali mu kisaawe ky'abayimbi mumanyi Quraish kikyabadde gye muli. Ayambye abantu abalina ebitone bingi okubapromotinga mu busobozi bw'obutono bw'abadde nabwo, era ekyo kikulaga nti omuntu yenna asobola okukola obuweereza mu mbeera yonna gy'aba alina. Quraish tabadde mugagga, Quraish tabadde na maanyi mangi, naye mu busobozi bwe Allah bwe yamuwa ayambye abayimbi bangi. Ekyokubiri, nze ndi buliida ate ndi muntu alwanirira eddembe ly'obuntu. Ku sayidi eyo ey'obwenkanya tujja kwebaza Quraish kyakoze. Njagala okubategeeza, tumanyi amaanyi ga media mu justice, mu bwenkanya. Atakimanyi ojja ofuna obuzibu, babeeko kye bakola, oba bakubbyeko bintu byo, oba bakutulugunyizza, oba muganda oba mubuzizzaawo, onoonye ensi bwetegeera ebizibu by'olimu ng'ensi tetegeera. Naye Quraish kyabadde akola nti ensonga zonna ezikwatagana n'eddembe ly'obuntu abadde ayimirirawo. Ate si kunoonya bunoonya nti anoonya sitoole, naye ng'anoonya okulaba nti wabeerawo obwenkanya. Quraish weebale nnyo omulimu ogwo. Media epuleyinga lwolo nnene nnyo 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 mu kulwanirira obwenkanya. So omulimu ogwo agukoze, tujja kumwebaza lese kwebaza yenna, era twebaza abamusobozesezza okukola omulimu ogwo. Tujja kusaasira famire ya Bukedde TV ne Vision Group yonna olw'okuviibwako empagiruwaga eno mu famire yammwe ne mu buweereza bwe. Eddibu lyaleseewo ddene
kubanga bwenna ababadde abalaba agataliiko nfuufu kizibu okusoma amawulire ne bagamalako nga temuliimu ggulire lya Price Nsamba. Naye ekizibu kye mutukola ennyo bukedde kitali kirungi kino kankibagambe, abantu abakuŋŋaanya amawulire oluusi temutuleetera kifaananyi kyabwe, temutuleetera n'amaloboozi gaabwe ddala ekifaananyi nga TV ezimu endala bwe zikola, n'ayimirira wali eggulire lino lisakiddwa Price Nsamba, muvoyisinga buvoyisinzi Price Nsamba, Price Nsamba. Mutuyambe abantu bano mubabeerere nga benkanya, balipoota abakola omulimu omulungi ne batuleetera amawulire amalungi agatuyamba okulaba nga obulamu bwaffe butambula, nabo mubaleetenga butereevu. Ekyo kikulu kubanga olwaleero bangi abamanyi erinnya Price Nsamba naye mugataliiko nfuufu bamanyi bagasoma Terakaya, Mweruka ne baani. Ekigambo ekyo ndowooza bukedde n'ekitwala nga kikulu. Njagala kunzika ebigambo byange nga nziramu okwebaza muzeeyi olw'okutuleerera bulungi omwana Nsamba ono n'emirimu gy'asobodde okukola, nga nzigumiza ensonga y'obwenkanya nti abantu bangi ababbiddwako ettaka, abaana abatulugunyiziddwa families ez'enjawulo, bino bikolobero ebikoleddwa nti wano wabaddewo bubbi, bada, biki naki, stories nnyingi zajjeeyo, era abamu ne basobola okufuna obwenkanya olwa stories ezo eziba zivuddeyo. Kubanga ekintu bwe kituuka ku lutimbe nti bukedde ekireesi Price Nsamba amawulire agatuusizza, ab'obwekwerinda ne bagajjaawo, naffe abalala abatunuulira mu anga endala ne tuvaawo, ne tuba nga tusobola okulwanyisa ebikolwa ebifaanana bwe bityo. Kululoko Wesigire wano agambye nti Price abadde abakubira amasimu. Ninjagala okukusaba nti information eyo bwebaweebwanga mugikwate nga ya buvunaanyizibwa amangu ddala. Oluusi poliisi erwawo okurespondinga ku bintu ebifaanana bwe bityo. Mirundi mingi Price agambye omugambye ye bwe mutuuka mirundi mingi ate oluusi ababawo information nga oluusi bemukwata. So tusaba nti information eyo etwalibwenga nga nkulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu linnya lya mukulu wange Hassan Nsamba, Allah gwagiridde wamu naffe n'atuggyako omwana waffe gwe tubadde twenyumirizaamu ennyo, nga tusuubira nti y'anaatuziika nga tubadde tuvudde